tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Sawa ya bunkenke eno nsitano katubagiro kennyini ngazina n'owenkufu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge. Sseddugge 2022 nka Oh yes, Sseddugge 2022 nka kugamba tuyingidde wiki olunaku olusembayo mu wiki esuuse eya Sseddugge 2022 nyongera kubanga nkwaniriza gwe omulabi waffe nyenkobaza okubanga otwegaseeko ekiro ky'olunaku olwaliro akaddekeko ku ddakiika ziri 2 zimaze okubanga ziyita ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali wabweru wa Uganda ndi mwesimu okubanga mbaaniriza mu mbuga ya Sseddugge olunaku olwaliro nze Ssentongo Frederick Lugonvu lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi tubala 9 omwezi gwa Desemba ntenvu ogw'e12 omwaka 2022 ani Sseddugge 2022 wiiki egenza okuggwako ng'enkozemu omulimu ogutagambika naye nga njagala kwebaza Abamalakayi Ecology abaatufumbirira okuviira ddala ng'empaka tuzitongoza kutuusa ku lwaliro bakyatufumbirira bajja tufumbirira okutuusa nga Sseddugge tumuwunzise sirinzeka nga bulijjo abayita ababiri bejjukanya n'olwekyo omutaka omunywanyi amaze okubanga atwegattako ekiro ky'olunaku olwaliro. Nagguse dda Buseke Hajabu Simwogerere Sseddugge 2022 tuli wano tuzze Buteesagga ate tulabe engeri gye tuvunkanyamu Mutebi Vincent ne Lubega Charles. Olwaleero ennaku z'omwezi nga 9 lunaku lwakutaano omwaka guno gwennyini omwezi guno gwennyini bano bunaagenda okwerera essaawa 4 ez'olunaku olwaleero nga tumaze okubaawukanya. Ntwala omukisa guno okubeebaza Siramye ne Ziribanze olw'obuwagizi bwe mutuwadde olw'akadde ke mutuwadde olw'ensimbi ze mututaddemu n'abavunkanya okwewaayo okwesoolayo ne mugamba nti tukisobola wadde okubwesooka si kubulya naye ate kyemukoze ky'amaanyi. Abakali ku kamera mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe abafumbirizi b'abavunkanyi Abamalakayi nga bakulemberwa Nkyala Mbabazi mwebale nnyo mwebalire ddala abatuwagidde ne bateekamu ssente Hillview Academy Matanga Dr. Aida Nassolo Balubwama Poultry Agro Enterprises Limited mwebale nnyo mwebalire ddala Focus Construction mwebale kutuwagira era emirimu gye mukola Mukama agiwa omukisa kubanga gyabeeyi. Lugonvu's Show Group Fans Group mwebale nnyo mwebalire ddala Lwengo General Hardware nti bye mukola akageri kebiriyo y'ensonga lwaki naffe aba Sseddugge 2022 mwatuwagidde ate nammwe temujja kuva mu nteekateeka eno nga muli kyekimu. Nangirira ne sekulangirira nti Mutebi Vincent ne Lubega Charles be bavunkanyi ab'olunaku olwaleero era tubaaniriza
webale nnyo webalire ddala Ssebyuma agenda kubanga atuwa omudigito ogwaniriza Makumbi Vincent ne Lubega Charles ng'abavunkanyi baffe abaleero. Ensi yonna egabegese amawanga 75 eddakiika 6 ennaku 30 eza Sseddugge bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owootulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti Sseddugge akomyewo ku Lugonvuzi show Sseddugge 2022 nka. Oh yes, Sseddugge 2022 nka nyongera okwaniriza muzukulu wa Kayiira Makumbi Vincent atenyanirize ne muzukulu wa Nsamba Lubega Charles abaze mu mbuga ya Sseddugge olunaku olwaliro. Ewatali kuwannanya mu sekonda nga 3 nja kutandikira wa Makumbi Vincent okuwera maaso ga Lubega Charles nga mugamba nti nazze gawanye nazze maliridde nkugamba ekintu kimu wandibadde onvira ku kyapa eky'ettaka kubanga kyange omugambe nti ku TV nkugobyeko wandibadde ogenda omugambe ne ku lubaati lwa sola sikwagalako nako wandibadde ogenda. Makumbi nzija gy'oli sima maaso ebisige bisamba ndege erinnya Makumbi Vincent muzukulu wa Kayiira ow'Embogo Mambi Akasiira Pangaalira Jengera ow'Ssebwana Ebusira Ozaala Mbabutu Tonde Wakofe nze Sseddugge wa 2022 bali kino ekyapa ky'ettaka era ndawula muganda wange nti abeere mwegendereza kubanga oza okunoonyereza okuwera. Okay, webale nnyo webalire ddala okunoonyereza kwokoze tunaakulabira mu kuddamu kwa bibuuzo. Njagala okuwulira Lubega Charles ng'agamba nti gwe byoyogera temuli nze naweze nazze mpeze era ku lwaliro nze kutwala kyapa. Lubega Charles abantu bawagira gwe ab'engabi bagamba nti ab'Embogo nedda ab'engabi ffe tusinga. Amanya nze Lubega Charles ngamba Masaka Buddu Bukoma Nsimbi akaala amatendo kyakalinzi nange ngamba munnange nti bwoba ogoba musajja munno oleka mwezi naakoze mpulidde kakati bwe kibanga kiri bwe kityo kyakalinzi kiri ludda wa kiri mu ggombolola ki mugombolola Ligasa kyakalinzi Talaga oli Bigasa abigasa eyo simanyiyo ffe tuli eno Butenga omanyi haji we twasomera eyo nga Light Secondary School kitomera essomero erisinga oba lyeri kyasinga simanyi naye nga byonna mu byonna nja kusaba Haji Abusi mwogerere bagenda kubanga bamuwa omudigito atulungamye ku mateeka ag'embuga eya Sseddugge olunaku olwaliro ku Lwokutaano nga tulinda okumanya ani avaamu ani asigala. Birungi si birungi omuvunkanyi yatuuse mu mbuga ya Sseddugge ebibuuzo anaabimegga oba binaamumegga mwongereemu essaala ekinnyonnyola Sseddugge bwongo ŋŋambye nti buba bwongo bwe bubeera nga bwakunobako obwa Sseddugge bwenenye nga Makuja bwe yeenenye enseko. obwongo bwe buba nga bwakunobako oba nga ebiseera ebimu bukujeemera obwa Sseddugge bwenenye nga Makuja bwe yeenenya enseko. Mu mbeera ey'engeri ng'eno Makumbi Vincent ne Lubega Charles bagenda kuvunkana. Tukyogera lunye nti omuzannyo gw'abagunjufu gubaamu amateeka agagobererwa ate olaba ne bakkondo nabo babeera n'amateeka. Etteeka erisooka ne bwe bakuba batya toyogera gye wabbye oba toyogera gwe wabbye naye. Kaakati wano mu Sseddugge tulina amateeka kwe tulambululira omuzannyo guno. Gaba mangi naye tubayitirayitiramu okubajja ekifu ku maaso. Ekyokulabirako yenna atti ekibuuzo akittambulambulukufu bwakyo era afuna obubonero busatu. Tewali kukitta mu ngeri y'amatankane. Bw'okitta mu ngeri y'amatankane tofuna kabonero.
singa ekibuuzo kikubuuzibwa ne kikulema munno yeegolola bwantoogo bwe muli bugwe ennyingo n'aga nti mulonda bw'amulonda n'amulonda akabonero afuna kalamba bw'amulonda n'atamulonda oba n'amulonda na byamulonda bifu akabonero ate kamusalwako omuzannyo gwa sseddugge gw'abantu bayivu oba bantu balabufu temuli kukyomeragana temuli kutwagga toboggolera munno tomucunya tomukolimira tomutiisatiisa n'okwekola obusolo oba oli awo obutagwanidde mu ngeri y'okulemesa munno okusala okwa sseddugge oba kwabateesiteesi ba sseddugge kwankomeredde tebaba basazeewo okujulira tekuliiyo n'ebirala 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 bwe tujja okubirambulula nga tugenda tunyumirwa omuzannyo guno mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatwegese amaaso n'amatu webale nnyo webalire ddala Haji Abuusi Mwogerere ensonga oziruŋŋamiza bulungi twagala okuba nga tumanya ani agenda okukulemberamu ani agenda okukwata ekyokubiri naye nga tugenda kutandika n'ekibuuzo kyaffe ekyanvira ku kyapa nvira ku kyapa tukubuuza ekibuuzo kimu ekitaliiko kulonda ate nga bw'okiddemu ofuna obubonero busatu singa kikulema osalwako obubonero busatu babukuggyako kubanga obeera ssemugayavu atagambika ssebyuma kampulira omudigidi ogutuggulirawo oluvunkana olw'olunaku olw'okutaano ate mu butongole. Weewaawo ŋŋenda kutandika ne Makumbi Vincent. Makumbi Vincent osemberera omuzindaalo eddoboozi likuwulirwe. Wendiivu wampaseewo. Oli wa ddiini ki? Ndi Mukatoliki. Kino okimanyi. Semberera ku muzindaalo mpulire ngoga nti ndi Mukatoliki. Ndi Mukatoliki. Nange ndi Mukatoliki. Bwe tuba nga tuli ba ddiini emu Christmas y'omwaka guno eriwo olunaku ki? Eriwo olunaku lwa Sunday obwa Sseddugge busatu. Okigudde bubuufu yoga ne tugenda ewa Lubega Charles. Wampa ssebo. Lubega Charles. Wangi ssebo. Tuli mu mwaka 2022. Weewaawo. Era bangi gubayisizaamu eggaali bagwevuma. Bagamba gugweko tulabe 2023 bw'anaatambula. Yes ssebo. Omwaka 2023 gunaatandika lunaku ki? Mwaka 2023 gujja kutandika lwa Sunday. Gujja kutandika lwa Sunday obwa Sseddugge busatu. Okigudde bubuufu neyanziza neyanzeege obuufu mbwolekeza eri Vincent Makumbi. Oba mwaka ki zino ennaku bbiri mu mwezi gwa gw'12 zibeera nkulu ze ziriwo ezo. Tulinawo olunaku nga lumu Desemba lwa lunaku lw'abalwadde bwa Mukenenya. Desemba ye Christmas Day. Wakasanke. Bajja okusalako. Twakyogedde lunye nti ku mutendera guno temuba kulonda wadde Vincent Makumbi avuyizza tabozzeewo kabonero kozi twagambye nti kano kamusazaako kikuyinza obuzito tulina gwe twakasazeeko waliwo eyagudde ne tumusalako ku mutendera ogusookera ddala kale agudde avuyizza mu ngeri ennuma kubanga olunaku nga lumu olwa Desemba si lunaku lukulu, si lunaku lukulu. Ennaku enkulu ez'omu Desemba ezimanyiddwa oba mwaka ki Christmas ne Boxing Day. Ndowooza aviire mu buvi awo. Temumusalako naye temumuwa. Kaakati tugenze ewa Lubega Charles. Lubega Charles. Wanjise. Embuzi ng'eyina amabala eryeru n'eriddugavu bagiyita embuzi ey'ebitanga. Embuzi ey'ebitanga. Busatu obwa Sseddugge
nembazza ewa Lugonvu. bw'obanga obazizza ewange nange mbaaniriza era njagala obampeera omubala ogukakasa nti zino empaka zibalimu si z'amannyo wenu wabula kyapa kya ttaka. Omudigido wano wenjagala ogendera ewa Makumbi Vincent. Kituufu oba si kituufu? Wangi? Kituufu oba si kituufu? Eninze. Ya oli mugezi bayagala kituufu konze ni kyekituufu. Kale bw'obanga kyolinze Dr. Stephen Kazimba Mugalu Saabalabizi wa Uganda ye mulabirizi w'obulabirizi bw'e Kampala. Kituufu obwa Sseddugge busatu. Okigudde bubuufu yoga. Lwaki ogambye nti kituufu? Yaliko kati. Anti lwaki kituufu? Saabalabirizi Dr. Kazimba Mugalu yakulira Church of Uganda. Saabalabirizi wa era yaliko kati. Ate lwaki ye mulabirizi w'e Kampala? Ogenze mu kajeeke mukisa. Kale Saabalabirizi yenna yabeera omulabirizi wa Kampala era bangi bamubuzaabuza kuwa Namirembe naye yabeera omulabirizi w'e Kampala era tatuula Namirembe atuula Nakasero. Ne tugenda ewa Lubega Charles. Kwendi taata. Kituufu oba si kituufu? Kyenninze mpulire ssebo. Obusumba bw'e Kasana Luweero bubadde n'obukulembeze bw'obusumba bwa Kampala enfunda eziwera. Ye ssebo kituufu. Obwa Sseddugge busatu. Okigudde bubuufu yoga. Olw'ensonga nti Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala yatuva ku maaso omuzira w'eggwanga. Ssaabasumba Dr. Sepiria Kizito Lwanga yasinziira Kasana Luweero. Noono eyamusikira Dr. Paul Semwogerere naye bw'atyo yava Kasana Luweero. Kale bwe kiba nga kiri bwe kityo kaŋŋende ewaani Makumbi ojja kusemberera omuzindaalo Makumbi omulimu gw'okubaga ssemateeka wa Uganda atambulirwako ebiro bino abakiise abaakola omulimu guno baagukuba oluku mu mutwe mu mwaka ogwa 1995 obwa Sseddugge busatu. Okigudde bubuufu yoga. Lubega Kwendi taata. ndi wuwo ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform. Lubongoya. Mwami Lubongoya obwa Sseddugge busatu. Okigudde bubuufu yoga. Davis Louis Lubongoya. Ne tugenda ewa Makumbi Vincent. Kino kye kitongole ekirera ebibira n'okubikuma mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole ekyo bakiyita Uganda Forestry Authority. Uganda Forestry Authority. Wakasange. Nkuwadde omukisa nteererezaamu katini. Bwe kiba nga kiganye katuwulirize Wakasanke. National Forestry Authority. Wakasanke mutuufu. Okigudde bubuufu yoga. Haji Abusi Mwogerere. Baba. Makumbi aviremu awo ng'ogusima ebbumba.
alonze nannyini kibuuzo Uganda Forestry Authority. Oli n'agamba National Forestry Authority. Nga nze kyembadde nsinga okwetaaga kya Uganda National Forestry Authority. Kakati ono Makumbi ono obubonero abufiiriddwa obusatu. Kakati no ate oli engeri Kawalampya omweramannyo nga yeerabidde nti guliko amaggwa. Akabonero kagende okamugyeko kubanga bw'agamba National Forest Authority NFA ng'ate Uganda UNFA kati UN agirekedde ani ate ng'alonda nga kyalonda abadde akyekakasa tayanze Lubega kagende sinze nkakuggyeko kagende nzikuyinza obuzito kale Lubega wangi taata weenunulire mu kino weewaawo ekitongole kya NEMA kingattulirire NEMA National Environment Management Authority n'essuulira ya mulonda obwa Sseddugge busatu okigudde lubuufu yoga nemba nze nga ninga abanyukiddaawo nemba kwasa Haji Abu usimwogerera neyanziza nnyo neyanzenge tuli ba mukisa okubeera nga tufundikidde wiiki eno olunaku olwaleero nga 9 omwezi ogw'E12 olunaku lwakutaano jjukira nti twatandika ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini Mukama abadde mulungi nti atusobozesezza okumalako abavunkanyi bavunkanye bayise n'abakwebedde nabo kwebera kukoobera n'abakoobedde nabo balabise mu mbeera engeri ng'eyo omuzindaalo guli eri gyendi Makumbi Vincent ne Lubega Charles. Makumbi tutambule bwe tuti mu kutambula bwe tuti wuliriza era oyanukule. Honorable Sam Kuteesa yamala ebbanga nga ye minisita w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga Uganda. Ani yamuddira mbigere? Ani yadda mu bigere bya Honorable Sam Kuteesa nga minisita w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga? Okero Oryem. Nekirabika nga kisikatidde. Bwe kisikatidde ne munne gwali naye n'aga nti tajja kulonda. Eyamuddira mbigere ye Honorable JJ Abubakar Odong. Nenzira ewa Lubega Charles. Lubega Charles. Wangi taata. Wuliriza kino era okyanukule. Weewaawo. Honorable Muyingo Kezimbira y'omu ku babaka abaakubwa busu ne bagibwa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'omubaka wa paalamenti. Ani yamuwangula? Kiganye Lugonvu nankubako naga nti kaleke kalaale kayinza okufuuka katiro mu kuvunkana okunaddirira. Tudde eri Makumbi tugenda kutambulira mu buufu buno. Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kakati nze ngenda kuwa nga naawe bwompa. Kenya Dr. Ruto. Rwanda Paulo Kagame. Burundi Evariste Ishimiye. Tumuwe engeri gy'ataliweeyo ndayishimiye kale akigudde mbofu obubonero busatu. Kakati tugende ewa Lubega Charles. Tutambulire mu buufu obwo. Buliwa buno bwogenda okuŋŋamba Uganda Kampala kyekyokulabirako. Kakati kankuwe ye taata kwendi Mozambique
Mozambique, Lusaka, ate Zambia. Kikuyinza obuzito. Mozambique, Maputo. Mbadde ngenda nakuwa Zambia ompe Lusaka nga bw'ogambye. Bwe butyo obubonero ne bugaana. Oba yalingiza eriiso. Yalingiza n'alaba bifu. Neriwaba. Kakati. Mbuzaayo kimu. Mbuzaayo kimu. Nenzira ewaani. Walumbe mwattu mubbi. Mu biseera mpawo byaga era ng'ate byakayita abakulembeze benzikiriza eziwerako bagenze ewa Ssenkaaba. Mpaayo 2 nkuwe owa Sseddugge 3. Waliwo Wamala ow'Abakatuliki oyo omu. Waliwo ow'Abasodokisi Yona Lwanga. Ne wabaawo Jona Lwanga ow'Abasodokisi. Abo 2 be nagambye era bompadde. Lubega Charles weewaawo ssebo. n'afuuka kyesirikidde ng'omuzigo mu ttimpa naye nandi musuubidde awo okuyaayaana n'aga nti mulonda. Mulonda ssebo. Sinze nkutemera ekkubo kubanga wasirise ng'obubonero tobwagala oba nga tomanyi oba ng'otya okukeculako kireke. Kakati Lwanga akyali mulamu. Yona ow'Abasodokisi. Anti ng'ongambye Lwanga w'Abakatuliki waali mulamu. Nagambye Wamala ow'Abakatuliki. Anti Wamala yafa. Omuse. Nakkiriza. Kikuyinza obuzito. Wamala kadino amusse. Nampa n'Abasodokisi Jona Lwanga awabadde mutuufu. Mu kifo ky'okumpa Sepirian Kizito Lwanga ampa Dani. Mwattu ne bwe yandiŋŋambye nti bonna be balwanga. Abadde obubonero ndowooza ayinza obufuna kubanga era bonna bakulembeze ate bonna baagenda. Naye n'atetenkanya byatetenkanyiza ne bimutusuula mu nvuba. 3 ne bugaana. Tugenzewa Lubega Charles. Lubega Charles Lubega. Wangi taata. Era mwattu Walumbe muzibu. Ne mu b'enzikiriza y'Ekiyisiraamu ayina abakulembeze mu Busiraamu be yatwala. Kyenkana mu kaseera ke kamu mpa 2 3 owa Sseddugge mbukuwe. Sheikh Mzata omu ne Sheikh Mubajje. Nedda nterezaamu. Tereza. Yayaana Tereza. Amubaludde. Sheikh Mzata omu ne Sheikh wa Old Kampala. oyogera Mukama Wa Old Kampala ono ne. Anti Old Kampala waliyo Mubajje. Ngamba ow'Ekibuli. Sheikh Mzata ne Old Kampala ow'Ekibuli. Kakati ne Seeka tukkirize nti kiganye. Baafiira kyenkana mu kadde ke kamu. Ne Mutebi ne Makumbi n'atagamba nti amulonda naye naga nti buyite. Baali bakulembeze mu Busiraamu. Kati ate gwe omala nakuloota n'olyoka omulonda. Oli kasita atamatama gwoba weetegesedde omutuube gwa kabonero gukuba ku ki? Tweyanziza. Sheikh Mzata ne Dr. Anas Kalisa. Kati akabonero akakuwa baba kaleke. Tweyanzeege ndowooza omutendera ogwo nange ngufundikidde bwe ntyo. Abavunkanyi Vincent Makumbi ne munne Charles Lubega bwe tutyo bwe tubafundikidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebinaddirira ndowooza nga bwe tugenda okutambula ne Sseddugge 2022 ndowooza tujja bitegeera maaso awo naye ng'Olukontana luno lubadde lunyuvu.
ngeri yalwo. Jjukira nti twatandika nga 5 omwezi guno gwennyini, sabbiiti egenza okuggwako ng'ennaku z'omwezi 9 lunaku lwa kutaano. Oluvunkana, olukunyumidde, olukunyiizizza, olukuleese emitaafu mu kyenyi, olukutemezza obukule, byebyo Sseddugge 2022 kye kitegeeza. Webale nnyo, webalire ddala Haji Abu Simwogerere, nyongera nange okubeebaza ne nyongera okubaza abavujjirizi baffe okuli Hillview Academy Matanga. Bano bebateereddewo ekyapa ky'ettaka, somero ogenda kuba ng'olisanga mu Masaka City, awe Matanga ku luguudo lw'e Masaka, kilomita 5 zokka okuva mu kibuga Masaka. Twebaza bannaffe abawandege ya Imaging Center, Dr. Aida Nassolo, mwebale nnyo, mwebalire ddala ne ttiimu yonna. Twebaze Balubwama Local Agro Enterprises Limited abatukoze obulungi obutali butono, bano bali mu byankoko. Twagala okwebaza bannaffe ba High Energies Limited, bali mu by'amasannyalaze aga solar n'aga hydro. Njagala okwebaza CS Events ne CS School of Deco, batukoze obulungi obutali butono, bano bali mu byakutimba n'okuyoyota ku mikolo egy'enjawulo ate nga bayigiriza abaagala okuyiga okutimba. Focus Construction, bano bali mu byakuzimba ennyumba yonna keberenga yakalina, okuberenga yagala kuzimba ddwaliro oba ekeresiya, weekwate Focus Construction, bajja kubanga ate bakolera obulungi obutali butono. Malakai Ecology, we wano wetuli, akafaako omulembe kugamba nti wandibadde oba oliawo oyitawoko n'omwagalwa oba ne famire yo nojja n'owummulako ne bobeera nga gwe wekka ayagala okuyitawo. Tugenda mu luwummula olw'okumalako omwaka amakampuni ag'enjawulo gaggalawo, n'olwekyo njagamba nti munnange osobola oga nti end of year party yaffe tukitwale ku Malakai Ecology, bajja kubanga ate bakwaniriza Lwengo General Hardware. Lwengo General Hardware ogenda kubasanga Katende Namutamala awo ku Masaka Road, kasitotuka mu tawuni ye Katende gamba wa bodaboda nti twala ku Lwengo General Hardware, agenda kubanga akutwalawo. Balungi nnyo, balina ebizimbisibwa eby'omulembe ate nga balina n'enkola be baagirese nga nnungi, ne bw'obanga tolina ssente zawamu okuzimba oterekayo mpola ate bw'omaliriza ng'ofunye ak'omuzindo n'obeera ng'ojjayo matiriyowo n'ogenda n'ozimba. Njagala okwebaza tiimu eya Lugonvizi Show, mwebale nnyo, mwebalire ddala, ate bano tebavaako buli kaseera, babeera batambula naffe. Naye nga byonna mu byonna nja kusaba Haji Abu Simwogerere olwaliro lwa kutaano ennaku z'omwezi tubalanga 9 omwezi gwa 12 omwaka 2022. Ku lunaku olwa bbalaza enkya tetugenda kuba na Sseddugge ne Sande teri Sseddugge, naye ku lunaku olwa bbalaza tujja kwagala okumanya baani abali mu mbuga eya Sseddugge ku bbalaza eya wiiki ejja. Neeyanziza neeyanziige, olinako okoonyeemu awo nti okujja ku Malakai oyinza okujjayo ng'olina n'omwagalwawo oba famire ye, naye ne bw'obeera nakyeyombekere tekigaana ojja n'okkakkanya ebirowoozo, n'otuula w'otuula, n'otumya ky'otumya, n'okyebulizaamu. Ne bw'obeera muwuulu ojja sente zo nezikolako ng'otuula butuuzi ng'okola ki ng'olagira kasawale kyebange ng'ekweyimirira. So oyinza okukiisa abantu nti bw'oli bw'atajja nga nampeekera tajja, ne bw'obeera bw'omu, ne bw'obeera wakoowensi bwe jangu Abamalakayi bajja kukola ki, bajja kukuzza engulu. Mu mbeera engeri ng'eyo olunaku lwa bbalaza ku Sande ne ku Lwomukaaga tetulina Sseddugge. Olwa bbalaza tugenda kubeera ne Nabukeera Reste ne Ivan Kiguli. Olwokubiri tubeere ne Mugisha Patrick ne Matovu Ibrahim. Olwokusatu tubeere ne Sempijja Patrick ne Mukasa Martin. Kaakati waliwo eyabadde azze mu Sseddugge n'afuna emigozoobano, oba yafunye essimu oba nkuba ye yamutaataaganyiza nga yalisaayanisa obuliri ebweru n'addayo abwanule. Yani oyo ye Kalungi Faizo. Twabadde tubagatse ne Zagabe Amir. Kakati omukisa nga bwe gubeera, abateesiteesi ba Sseddugge 2022 bagamba nti Zagabe Amir Kalungi bw'anaabeera alabise be bajja okusembayo ku lunaku lw'okuna. Bw'anaaba talabise Zagabe Amir abeere nga alidde nga mulimi. Weewaawo okiruŋŋamizza bulungi, kiba kibi ekyo.
omukisa kalungi gwakyayina nti olukontana luno lukyayinda ate yeebuzizza bwebuza ng'atatte mukago kubanga abaddewo naye munnange nga bw'omanyi egirobera wannyindo okweggala giyinza okuba gyamukoze eki gyamujimbye kiyinza okuba nga kyabadde na kidumusi nekimutwala ewala bwe watyo tomanya era tuyinza okugamba aba security wano ku Malakayi banoonyemu bukabuyonjo ayinza okuba yaguddeeyo nga tukumanyi nga ffe tuli wano tuli mu lwali ng'omuntu yakoze eki mwawedde muddeeyo n'olwekyo Zagabe Amil ne Kalungi Faizo be bajja okusembayo mu lukontana olw'omulundi guno olw'abantu ababiri ate tulabe ekinadda mu maaso awo. Webale nnyo Haji Abusi Mwogerere webalire ddala twagala okubanga batuwa omubala ogutwala mu bubonero rawundi esooka abantu baffe bakoze batya. Katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakuubedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwa omugatte owulire Seddugge. Ebiseera akagere ketugera ebigere twagambye nti tetujja kudda mu lulonda kambe nti ate mu lukontana olusooka olwokubiri olwokusatu obubonero bwabadde bwe buti tugatta bugassi kalindi mulango ow'ebikugu abala ennaku Makumbi Vincent olukontana lugenza okufundikirwa ng'alina obubonero 12 Lubega Charles ow'engabi eyansamba olukontana lugenza okuggwako ng'alina obubonero 14 weewaawo nekitegeeza nti Lubega akyaleebya n'obubonero bubiri newankubadde ng'ate oba olyawo tukyayinayo oluvunkana oluddako olusalawo ddala ani agenda okuyitawo ku bonna. Haji Abusi Mwogerere tugenda kutandikirawo nga bakutegeeza nti ku lunaku olwa bbalaza Nabukera Reste ajja kuba nga vunkana ne Ivan Kiguli ate Mugisha Patrick ajja kuba nga vunkana ne Matovu Ibrahim bwekityo bwe kijja okuba olw'ebbalaza lwe tugamba tufundikidde olwaleero nga 9 olw'okutaano olw'ebbalaza kitegeeza ennaku z'omwezi nga 12 ogw'e12 olukontana olwo lujja kubeeramu Nabukera Reste ne Ivan Kiguli 13 ku lwokubiri tubeere ne Mugisha Patrick ne Matovu Ibrahim 14 ku lwokusatu tubeere ne Sempijja Patrick ne Mukasa Martin 15 ku lwokuna tubeere ne Zagabe Amil ne Kalungi Faizo Kalungi bw'anaaba yeekwekudde. Webale nnyo webalire ddala jayo naako mu buto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa ntiwulya asibyekkya wakyaliwo ekisigadde eyo bamaze basiibudde ku bantu sebo bagenda kurawundi eddako abange olukontana nga lunyonyi bakyalinayo omukisa oyagala tuwunzikirano oyagala bakulyemu bo tebeeyogerako Makumbi alowooza akyasobola ne Lubega agamba akyasobola kakati bwe kiba nga kiri bwe kityo nze kambasiyiike 2 nawe basiyiike 2 tubanyuke awo tubanyuke tugende tweriire weekenda Malakayi ate ovaawo oli muloge nti tugende naagirira wano ku seeti naawe mukalumuka nga akampeereddwa mwempujalira gw'omu kubo abalina okubeera n'empeekere nze bampe ekisenge naweddeyo kale kakati tugenda genda ewaani ewa Makumbi ono omukyala yayitimuka nnyo mu kuyimba ennyimba z'eddiini naddala ey'abalokole era ettutumu lyamufuula omu ku bannabyabufuzi mu Uganda ne limutuusa ne ku bubaka wa palamenti ettutumu eryamufuula ekyo era lye lyamutunda ku lwaleero kye yali si kyali era y'omu ku bantu abagamba nti ebyobufuzi ntayi yaani ono omukyala ono yayateekirira nnyo mu nnyimba z'eddiini tugambe nti ez'abalokole era ettutumu lye yafuna mu kuyimba ennyimba ne zimufuula omu ku bannabyabufuzi okakana ng'ayingidde palamenti ettutumu eryamufuula ekyo lye lyamutunda ku lwaleero be yayitamu y'omu ku bayinza oga nti ebyobufuzi
ntai oyo omukyala yali omuyi honorable Judith babiri Honorable Judith babirye obwa Sseddugge busatu. Ne tugende ewa Lubega Charles. Omukyalo ono munnabyabufuzi yali ku luyi oluvuganya gavumenti yayatiikira nnyo mu kulwanyisa okulaba ng'amalawo bonna abasanyawo obutonde bw'ensi okukakkananga olutalo okusinga yalussa ku kibira ekyamabira naye ono kyaddaki yasala n'ayingira mu gavumenti era abambaga nti yatandika okwogeza ebirimi. Yaani ono ye maama Mabira. Beatrice anywa. Beatrice Atim anywa bakulonda. Oyo ye maama Mabira. Ya. Cecilia Ogwal. Cecilia Ogwal. Cecilia Agwal. Agwal. Kakati ani alonze? Makumbi Vincent. Makumbi Vincent. Ya. Aka Sseddugge Kagende. 222 Kagende. Kakati Kasirye Lubega Charles. Lubega. Yes. Obwa Sseddugge busatu. Neyanze getaata. Kanzikatirize ku nsonga ya Makumbi. Kati tubadde n'ekisa kinene nnyo ekyebakiriza asumagira oba atunula. Okulonda oteekwa kubanga weekakasa. Ya. N'oli kyayogedde nti kiki kifu. Weekituufu okikola ki? Okimanyi. Naye otumalira obudde olonda amagye agenzire. Kakati akabonero kakole ki? Kagende. Kibeere ekyokuyiga eri abajja okukola ki? Okulonda ate olonda otya ekifu ng'ate oli awadde ekituufu. Ekisa kibadde kituyitiridde akabonero konti oli awadde kifu. Naye yawadde kituufu. Beatrice Atimu anywa n'ogamba nti maama Mabira Cecilia Ogwal n'ekitali kiki kubanga Cecilia Ogwal tabangako maama Mabira. Kale katugende wano. Kagenze akabonero. Kagenze Makumbi. Ngenze wani ewa gundi oli yani Makumbi. Makumbi. Tutambulire wano. Ku lukalu lwa Africa gwanga ki erisinga okuba n'abantu abangi? Nigeria obwa Sseddugge busatu. Ne tugenda ewa Lubega Charles era ku lukalu lwa Africa gwanga ki erisinga obuto? Gwanga ki erisinga obuto? Burundi. Bakulonda londa tulire. Lubega temumuwa kabonero. Kakati Makumbi. Makumbi. Nkuyise emirundi emeka? Nkuyise emirundi esatu. Naye wadde nkuyise emirundi esatu akabonero aka Sseddugge 222 kakuweebwe. Okigude lubuufu yoga Nemba ngamba nnyose nemba kwasa Haji Abu usimwogerere neyanziza neyanzige nzani atengwa atenga ogwandiise omanyi bwesu ebuuzo bina bigenda okwawula abavunkanyi bano Vincent Makumbi ne munne Charles Lubega. Tutambudde bwe tuti mu ntambula eno ndi wa Makumbi Vincent. Makumbi Vincent. COVID-19 yafuuka COVID-19. Abaffe omuggalo gwa COVID-19 ogwasookera ddala gwatandika ddi? Saagala kumenya bingi. Mpa mwezi na mwaka. Omwezi gwali gwako 3-22. Busatu obwa Sseddugge. Okigude lubuufu Charles Lubega. Mu kaseera kano Ebola afuuse Ebola. Era waliwo disitulikiti eziwerako eziri mu muggalo. Kwezi ennyingi mpaako 2
obwa Sseddugge busatu Bukudde Ndyanga. Tulinako Mubende district ne Kasanda district. Busatu obwa Sseddugge. Eyanze Gesebo. Yoga. Makumbi Vincent. Wampasewo. Oli Sseddugge 2022. Insha Allah. Yes, sir. Mukama ng'ayagadde. Kino kye kibuuzo ekisembayo. Yes, sir. Mbate. Nkole ki? Otte. Mbate. Okuziikibwa kwa Jakana Nadduli kwabulako katono ate kutwaliremu omuntu omulala. Gwe baalirika emiggo egyajula okumwosa omuliro. Gwe baalirika emiggo ono erinnya eritali paatiike ettuufu erire yaani. Ye Katuntu. Majambere nenga erinnya ettuufu bamuyita Katuntu. Bamuwe obwa Sseddugge busatu. Ngenze ewa Lubega Charles. Wanjisebo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Yesebo. Amaka ge amatongole ayina mangi. Yesebo. Naye waliwo agamanyiddwa Yesebo. nga ge gannamba emu. Yesebo. Gali mu disitulikiti ki? Gali mu district ya Kiruhura. Omukulembeze w'eggwanga musooke mumma obubonero. Kikuyinza obuzito. Nsaba kunzira mukatono okutereeza mukatono. Ayina amaka mangi. Presidential Lodge mu buli kitundu zibeerayo. Naye amaka ng'omukulembeze w'eggwanga amatongole. Ag'obuntu obwo president. Nsaba kutereeza. President wa Uganda yenna abeera azze mu buyinza. Nsaba kutereeza. Mbadde nkuddiramu buddizi kunogaanya nsonga naye nga ne bw'onoddamu obubonero bwagenze dda. State House ge maka amatongole ag'omukulembeze w'eggwanga. Kakati State House awo obubonero we buyitidde. Mukama wange ndowooza tufundiikirire awo n'abavunkanyi bano ababiri Vincent Makumbi ne Charles Lubega. Nkakasa nti tewali mbeera ya kusibagana era we tuwunzikidde nabo we bagenda okweteera omu agambe munne nti weebale kundekera bwa Sseddugge 2022. O maama n'alima nnyabo n'alima ewagonda ate era ananyuka nefeesa weetuuse katuuba asiibule. O maama n'alima nnyabo. Singa akuyambako ekigeri kya musamba obulago. Era nategedde nti ojja byogera. Okay, ladies and gentlemen, njagala okubanga nyongera okwebaza abavugirizi baffe abatambudde naffe. Njagala kwebaza bannaffe aba Hillview Academy Matanga. Bano bali mu byansoma admission bagenda kubanga batandika anytime from now kubanga bawandiisa abayizi. Njagala kwebaza owandege ya Imaging Center Dr. Aida Nasol agamba atya Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Bano bali mu byakulunda nkoko okuyambako okulimira oba okusimbira olusuku lwo ate n'omusiri ogw'emmwanyi. High Energy Electricals Limited. Bano bali mu by'amasannyalaze okuli aga solar n'amasannyalaze ate aga hydro. Twagala okwebaza bannaffe aba CS School of Deco n'aba CS Events bali wamu. Bano bali mu byakutimba ku mikolo egy'enjawulo. Twagala okwebaza Lwengo General Hardware, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Malakai Ecology wetuli, twebaze Focus Construction ne tiimu eya Lugonvizi Show eri mawanga ag'enjawulo nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okuggyako ng'enaabantaanya naye njagala Haji Abu simwogerere bamumpeere omubala ne kamera etunulemu ye okubanga tutegeeza baani abagenda abayiseewo ani ayiseewo
wakati wa Makumbi Vincent ne Lubega Charles. nayo wai ez'omulundi guno sinaasoboka Sseddugge 2022 neyanzeege banywanyi abekebyekebye omulimo gw'okutuusa wano Sseddugge 2022 omulimu gumukoze makula gennyini era mugwana kwebazibwa abalya mmere bwe banaagaana beebaza wakiri empeera mulizisange wa Mukama Katonda wammwe kubanga omulimu gumukoze gwa busomesa okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'e12 omwaka guno gwennyini lwe twatandika twalaba nga Muwonge Julius ayiseewo ne tuddako Kalyemenya Douglas n'avuganya ne Bagambe Paul n'ayitawo Lubowa Brian n'avuganya ne Nabayunga Betty n'ayitawo Kadumya Richard Waswa ng'ali ne Musasizi Emmanuel Kadumya n'ayitawo Makumbi Vincent ngavu Musasizi yayiseewo Kadumya Richard Waswa ne Musasizi Emmanuel ye yayitawo ani yayitawo ku bombi abo Kadumya Richard Waswa ye yayiseewo Okay. wakati wa Makumbi Vincent ne Lubega Charles Makumbi Vincent betulina bano kati tunaba kumanya ayiseewo siwe guli kakati kubali bensomye waggulu kwegattiddwako asinze olunaku olwaleero nga 9 olunaku olw'okutaano bavunkanye Makumbi Vincent afunye obubonero omugatte 24 Lubega Charles n'afuna obubonero omugatte 20 kitegeeza nti Makumbi Vincent yeegasse ku bali be nasoose okusoma ate katulindirire n'okutandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 12 lwe tunaalaba Nabukeera Reste ne Ivan Kiguli nga bavunkana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, webale nnyo, webalire ddala. Ekyenjawulo ekiri ku luvunkana luno nti twagenza okuyingira raunda ey'okubiri nga Lubega Charles yakulembedde n'obubonero 14 nga Makumbi alina obubonero 12 naye tugenza okumaliriza nga Makumbi alwanye ku bubonero 12 n'ayongerako obubonero 12 obulala ate nga ye Lubega Charles ku bubonero 14 yayongeddeko obubonero 6 bwokka yensonga lwaki amalidde ku bubonero 20 eyabadde akulembedde ate yabadde akutte ekyokubiri n'akulembera n'obubonero 24 n'olwekyo okuggyako okubawaayo buli omwe sekonda 3 ebigambo byabwe eri bannayuganda ababalaba nga basinziira wano ne bweru wa Uganda. Kantandike ne muzzukulu wa Nsamba Lubega Charles. Engabi yabadde nnyingi naye etandise okongoka mpola mpola. Lubega. Mwami Lugonvu nze nsooka okwebaza olw'omutima omulungi gw'olina. Amiina. Nti wateekawo ekintu kino ne twewandiisa awatali nnusu yaffe okuva lwe twatuuse wano otulabiridde era nsuubira zonna ssente zo Mukama akuwa omukisa olw'ekyo n'ekirala ne neesiima okulabako bulijjo nkulaba ku TV. Olimba. Mwana wa maama, mwana wa taata. Mwana wa taata. Mu programu Omunaala. Neesiimye okubanga nange nkulabako live wano. Weewaawo. Neyanza nange neyanze. Abantu basazeewo. Naye bwe wabangawo chance toneerabiranga. Okyakomawo okyalina amaanyi mangi. In fact newankubadde ng'ovuddemu naye tuli mu knockout. Kyokka bangi abakuyiseeko naye nga bafunye makisi ntono. Naye kitegeeza nti bangi b'obadde osinga naye omukisa gwa Katonda wano ogukutadde. Katugende ku Makumbi Vincent ate tulabe. Erinnya Makumbi Vincent. Ku muzindaalo. Erinnya Makumbi Vincent. Muzzukulu wa Kayiira. Nsooka okwebaza ttiimu ya Lugonvu Show okutuleeta wano tusobole okubiikana mu bibuuzo. Era beebaza okutulabirira
okutubudaabuda okutwaniriza obulungi. Nenzaawo kwebaza abalabi baffe abali e Uganda ne diaspora naye muganda wange mu Saudi Arabia Nambogoto Pista. Abaana bandabye mutumidde nnyo n'abalala bangi bemmanyi abali mu Saudi Arabia abakuba ekyeyo. Mwebale nnyo okutulaba. Webale nnyo webalire ddala atumidde ttiimu ye Saudi Arabia ate agamba nti osimanyi ogula buganzi bwongera okuwagira okay. Hajabu simwogerere nzikiriza nti kakati mu kaseera kano badde njagala okusiima mukwano gwange ate muganda wange Isma Lukwage eyanzibirako sobola okujoyininga ekintu kino kuba kyemmanyi era ajja kuba gyali ng'alaba era nzikiriza nti tomuswazizza naye muswazizza okwantumbuddemu tomuswazizza amina tomuswazizza Hajabu simwogerere ebigambo tubyogedde oba oliawo era tukyabyogera naye tusiirama busiirami nga twebaza abantu ab'ebiti ebyenjawulo abawagidde enteekateeka eno. Twebaza abavunkanyi abeewaddeyo oba abeewaayo ne bajja. Twebaza abateesiteesa abalala omuli abafumbirizi omuli abali ku kamera omuli bannaffe abatulaba abali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Okimanyi nti wayinza okubeerayo ali ebweru n'agamba nti ŋŋenda mu December ŋŋenda abroad ya Uganda. Nawe leka wali abayita Uganda abroad. Kakati omuntu ali Vietnam Uganda si abroad. Kakati abo bonna tubatumidde era tubalinze mu kaseera ak'ennaku eza ttabbulu ngamba eza Ssekukkulu n'ennaku endala awo. Naye mugende maaso n'otuwagira tugamba nti Sseddugge 2022 agenda kufundikirwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Desemba guno gwennyini lwe kigenda okutokota nga sikisaanikire. Nange siyinza kweyongerayo njagala kwebaza abavunkanyi b'olunaku olwaliro bafaananyeko ndowooza ab'eggulo abaaluli ndowooza abaaluli tebabadde bangu bw'olaba ddala enteekateeka nga bwe zitambudde nze njagala kubasiima busiimi basiitaanyi sirina kye nsobola kwongerako okuggyako okwebaza abavujirizi njagala okwebaza ttiimu gye tukoze nayo wiiki ennamba ababaddewo naffe olunaku olwaliro ababali naffe olunaku lw'eggulo abali naffe ku lwokusatu ku lunaku olwokubiri ne ku bbalaza eya wiiki eno nga tuggulawo ate era abali naffe ku lonki mwebale nnyo mwebalire ddala ku lunaku lwali lwakuna mwatukola obulungi obutali butono. Siyinza kwerabira okwebaza abawagizi baffe abalabi ba Lugonvizi Show abakkiriza nti ddala Lugonvizi Show erinako omulimu gwe bakozeemu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu nja kwagaliza atulaba ebirungi ebyerere ttiimu gye tubadde nayo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mugende muwummuleko buli omu mu cottage gye baamuwadde mwebakeko mu kibaafu nga mulimu otuzi otwokya muteekemu akasabuuni ako akakola ekyovu omalemu eddakiika zonga 3 omubiri gute ayo tunaagenda okumaliriza okudda ku bbalaza ya wiiki ejja nga bingi ebikyuse. Mubeere bulungi mweraba. Nonsiitaano katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala ddala Sseddugge ngambye ddala ddala Sseddugge Sseddugge 2022 nka eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.